Success Kayemba. Aina Salawo ne David Lutalo. Aina oluyimba ne Melody. Aina oluyimba ne Lili Puzzle ata nakomawo. Chameleone. Mwali. Kati ennyimba ezo nyezo. Ero libaite ddogo lya Chameleone. Kati mwe namugenda kufa ku Katonda yayitewo. Nekyo kubindi. Buli awuli oluyimba mwali asoka gamba nti osika Chameleone oli omulala ali mu luyimba nabanga akubutikidde era osika Chameleone nga kakati ate ego za Chameleone ne Lutalo ze ziri mu kola oluyimba salawo obubi nice song olaba oba Chameleone tapushinga Lutalo tapushinga twegamba endongo wogiraba omwaka guno kuva tutandise no enyimbo zirabye kano kaliro kapya Chameleone n'oyo Melody aina kayimba ne Chameleone Lili Puzzle aina kayimba ne Chameleone Palasa ajina vega ne Chameleone Salawo enyimba enyimba tano ku muntu omu kale ku podium tatu seda mikono jange akakuba kakuyisiza kati akakusanzewa empewo nyingi wabwerwawo naye tugume munange tulira okubeeranga ekintu tukimanyira nze Judith Kawesi ndamulema Bukedde TV kwe tuli program kasala obecha mu kidula togusedda ku screen yo ku TV yo okubeeranga tukuwa akamwenyu ku matama saimaso se n'abatizinga mwawo mwana yeri nyimbo ndongo barachite yayimba kale tonjibisa webate bajibisa Fifi the Queen one bajibisa Gundi aniteira ne nyimba zete zikuwa nenga wano wakolera kati waliwo naino omuyimbi matinijo bamahadi ezo mugenzi samba kulashi bazikuba afudde abantu bawano kyokka nange ekintu kingamba nyingire studio togeza genda obuzo oluyimba lwo oba mu programu eruzanya oluyimba emirundi emikulu lwe Gundi meya walukaga tugamba nti temuli interview si wano okuyimba temuli interview oli yena awuleraga kuyimba gena mu studio recording oluyimba ebisigadde ensejja naye nze yandintendeseke yafudde nabivudde era balengera kugamba ogenda kutukyawa ojja tukyawa n'oyimba so ibona saa ndukuba ku countdown sobola olukuba naye tukyawa mumaze kuteekamu ka message kwa mwaka faanani essaawa eryemu ennyimba 8 oyina Judy oyina mukakawo bukasi oyinawo abalala oyinawo ab'omugaati woba gwe okola otya gwe buuza maadi wafiira walabe essimu ya Kimula gashamutoni naye gwe oba buuza Flex akakuba katonya tonnya mu bitundu ebimu naye nga gwe ali mu motoka ali mu kkubo oba ali mu taxi tukigaana tubeerako nga tuswiminga live genda ku Facebook tufuna bulungi butereevu era tubulye gyoli gyosinzidde tujjako tukonako mu maaso awo onako olwaleero mbaddeko mu kibuga omwo ngudde ku mukwano gwange maze ebbanga ndudde omulabako wamuyita Ken Muyisa mwali mu Kampala Ken Muyisa mwali anewunyisizza angambye nti emyaka 2 ng'asisidde mwali muno e Sandton South Africa yasiibula yaviirayo ddala era ali muno Muyisa mulaba Muyisa ali mataka ali mataka mulaba ne musajja wange Gundi Ken Muyisa si yazala musindi omwana yali bawasindi ne Gundi fina ali mbya mataka wana Uganda mbya mataka kasente akaina waliwo n'omulala ono yali akasente akaina wanga yamenya abaana bafe emitima babiri kwa mulaba ne aja Arafa ne Gundi Arafati ndawula bale waliwo n'embozi endala awo yalimu ettaka eddene abusaidize muyenge eyo embozi yagirimu wabula yeevuma angambye tamanyi nti waliddayo kukola ekyo kibayita ebbaala yajja n'akawumbi kalamba ne bakola ebbaala ogijjukire bungi yaliwo tekansanga awo ebbaala yalya ssente zonna nemuza ku zero naye yadde South Africa naye kasita yadde engulu nangamba kati esaidi yammwe eyo awo nayogera ku byamasanyu byo nangamba nti saidi zeeyo kati nnumba yo mpola mpola nadde mu serious business manyi omusanga ne muteekamuko ku luseke bayireni then ne Gundi ono yali akwata mu Sasha Brighton ono mu South Africa yani ono kawi naye kawi mwekali
mukolo kawe otulaba emotoka giseeke asebo mayo mugwake wasemwogerere bane wali kwa Afropaka kale kakati kyabadde kivvulu kyabadde kijobi ng'abantu basiibula omugenzi Honorable Katolu Bwama wali ku National Theatre ate era atuukidde mizira bannange bamwanirizanga muzira wali ku kyalo gyagenda okubeera nga aziikibwa olunaku olw'enkya enkozi kakati abayimbi ab'enjawulo bayimbye Rebecca Jingo yazinya amazina Gerard Chiwewa bannange babadde bangi nnyo ndabyeko Lagadi abaddeyo n'abalala Justin Nantume nga basiibula omugenzi Katolu Bwama bambi batuukiriza kyayogera nti temunkabiranga musanyuke munywe mulye celebrating yes yadenga get together y'abayimbi ne bana Katemba bato sinkana mu ife byenjawulo nyali bano bakunganye mu bungi nalabyeko ne master parody ne bakunganya wala bafana time okwejjukanya enwetigani naddala abo abayise mu anko kato mikono gyanko kato kati gwe kyo bamanya buli bantu bonna ade bayisanga waliwo Diamonds ensembe enkadde waliwo ey'emyaka giri kati obadde bajja mu regime wali kuyawa nti nze nali mu regime y'abajjudi nze nali mu regime y'abano nze kweganga kiboozi kyere okulaba nti baddemu sinkana yagasa abantu be bambi akata akutte ku bantu bangi mitende ejenja ando kato yapangira Sega wa Maria Mundagire ebyo sibimanyi Maria Mundagire webadde wa speech yakikonye katono ebiseera ebyo noli byagamba mukwano gwange kata afumbiza abantu mu ndongeno yajja gundi serungi wa Kampala yamujje mubende nameze mu kibuga kati jukira Mariam yeba muzalano kazo mu kibuga ankato naye wano mu kibuga kati Sega we mubende bakubati vale namugamba waye mfunidde omwana wo mugagge era Sega wa ankato lwa damusanga mugandi ono kunebaza nnyo nakujje mubende ne kwenda mu kibuga hino ofuna ne mali wano nga watera kola gundi mukwano gwo Rain. Watu mugamba nti yamujja akalo kali mu musomesa era n'empalana ya gundi empalana ya Abe Mukibi yo kasande yamujje empalana ya Abe Mukibi ne Katolu Bwama atwaliramu ne Segawa Segawa nanda kusaidi ya katagamba ku kato sobola kuvaamu ebyaddala kyo kituufu waliwo abantu oboba nabo wazo muliro Segawa si musanyufu by the way Segawa si musanyufu ayina ensonga ze era waliwo meeting etegekebwa maasawo ng'okuzika Ankato kuwedde ebimunyiiza yes ayina ensonga ze ati ndowooza ebimunyiiza kuba mu theatre batabukamu kembozi lwati twagisirikira batabuka ne Abe Mukibi najja n'atwala amataala g'ebyo nabyo embeera nene nnyo naye wagisirikira n'ebikonde naye Simon Nendijo bino byonna tubyogera naye Patrick sinamulabako sirina we namulabye gyali ali mu Uganda abadde bize naye nga onako omukolo gwanki omukulu gw'okuzika nga tuwerekera finale abadde tebannalabika eno yona yonna tubyasuubirako olw'enkya kubanga jukira program abadde empanvu ya wiki na radio takyakola program abadde ya wiki namba abapika Juliana Kanyumozo butamulabako Juliana yazze Juliana yabaddeyo Juliana yabaddeyo muyimbi omu yatanaba kubeerayo Irina Mubiru gundi Rema agenda kujja mu kuziika abadde n'ensonga zaabwe nga zimu Rema abadde mulavu boys to men support we byabadde ku National Theatre music posaka twade kimuwuba kati kyawedde so agenda kyabadde mu Senkubuge kyabadde mu naba Rema naye abalimba batanalabiko agenda kuziika wana enkozi wano wali agenda kuziika jagalo njoyimbe so tufune sente tutase theatre siwe kyali gwe muyaye siwe kyali yangamba njagala okubeera kaneto manja yangamba njagala okubeera kaneto kola ki tutase theatre gye bayita kupa amazima amatuufu twagezaako njagala okwogera amazima mu maaso g'abano abantu nammwe abali wano twakola sho 16 sente z'omugaga nezigana okuwera sente z'omugaga zaagana okukola ki okuwera nezirayo omugaga ne mugamba tugezezzaako nyimbidde weerere emirundi 16 naŋŋamba nti mugenda kukola mutya era asigaze ebbanja lya $2 million mwezi
mubiri nengamba tugezezzaako ekikola ki omuyayi yakeera ku makya saa 10 naleeta turakita n'asindika thiyeta neggwawo nenserayo omugaga ne mugamba tugezezzaako nyimbidde bwerere emirundi 16 nangamba nti mugenda kukola mutya era asigaza ebbanja lya $2 mwezi mubiri nengamba tugezezzaako ekikola ki omuyayi yakeera ku makya saa 10 naleeta turakita n'asindika thiyeta neggwawo nagisenda nengamba oba nve ku byokuyimba nabadde ku lumbe lwaki naganye okuddamu okwogera ku microphone eyasindika thiyeta yaleese $2 million ku lumbe katonda tutte kato alaze ensi eno abantu bawagidde kato nga afudde daminga mulamu kiba kiri bannange njagala kino kibeere ekyokuyiga kamulyatula naye ngatafayo ng'alina essuubi kibwesirikya oli musanyusa katiraba okyakasabana kati abadde takweka kati abadde ye muntu abeerawo nga tosobola keera ku makya n'ogamba nti ayogedde ekintu nabeera nti no tewaliwo kwegamba nga bw'ayogera ekintu n'okigenderako kikuyamba kuba abadde takisa abadde takola kintu kyonna abalina ebbanja ery'okuwasa mu byebeetaaga n'abasikuza buli abalina ebbanja ery'okuwasa bwenna abeetaagamu kubanga kintu kya buli okubanga otuuze njagala otegeere ng'otuwasa noonya muntu afunyeeko abeera yamanyire kintu ngegulira binamayanja akatoyabuuze wadda binamayanja oba gowerabidde ngegulira binamayanja osoke tugenda maaso sala ng'ekingo katandika butandisi Bukedde TV naki kabula katandika butandisi olwaleero gwe tugenda okutandika agenda kubanga si muwanvu nnyo olw'ensonga omulongo yabuuse naye weba firimu tugiyita irrepressible tulabye efumbe limogozeeko tusaba kitundu tukyawera okay atulaba ndoza olaba embeera nga bwegenda maaso mu kitundu wano tutambudde bulungi abantu basiibudde baziise kato okubira ddala mu kibuga Kampala mu constituency ye ate ekyabadaza kisusse buwama kisusse kati kayabwe olaba ekwatidde olowooza bagenda kuzika president abantu baleka okubaako bye bayiga nti omuntu osobola okuba omuntu w'abantu mu bulamu ate olw'emirimu gyo emirungi era tusabira omugenzi gyagenze asabire eggwanga lino yagenda atukwatire bendera kibatwalidde budde ekyokutuuka wano kitutwalidde kumbi bwetwalandise ku makya saawa 4 kakati laba obudde obutuuse saawa 5 tuli mu kkubo 6 abantu basuze balya abantu basuze banywa abantu basuze bakuba endongo era n'olwaleero bwekyabaddewo eggulo kabadde nga kasiki baagala okulaba ebidduluza ate olwaleero nga byeyongerera ddala n'okusinga bwekyabadde olunaku olw'eggulo bw'obanga otunuulidde ebyafaayo by'omugenzi Katolubwama abadde atuukagana n'abantu ab'enjawulo babadde akwatagana n'abantu ab'enjawulo bw'ogamba nti bavubuka bw'ogamba nti bakadde bw'ogamba nti abantu ab'ekitiibwa bw'ogamba nti abantu aba bulijjo abadde Katolubwama bonna ng'akwatagana nabo yensonga lwaki olaba omukululo gwe munene ddala yensonga lwaki olaba omudigido guno munene nnyo ambudde bulungi abantu baaniriza kato yonna gyavudde mwebale nnyo olaba luno lumbe ng'ate si kwe kuziika olw'enkya maziika banaye mwebale nnyo mwebale kwagala mulongo mwebale nnyo tubakoola mwenna bannamawokota mujje muziika omwana wammwe mumuwerekere
kino kitonde kyange nze simbira ku pulesa nendi musajja yeeyiza ennyimba zange nenzeyimbira nenzefulumiza zange za bwannanyini teri nze sajja kuvuganya kino kitonde kyange mwabasoma simanyi bamukiyita mutya mu luzungu fe abapisiri tugamba nti its my intellectual productivity sagala muntu akimperako mateeka ndiwaddembe okuyimba sajja kuvuganya bwema okuyimba ebinatu nenaku 3 nebigwako ate ndwawo nenjiyo oluyimba olunamala emyaka 20 abaana n'abazzukulu ne balusomerako akatolo bwama sinamuyiyiza lwa nsonga tubadde tuli mu byaffe oluusi nga twenywera mangu gwaffe kati essaawa zino siyinza kuyiya bintu byamangu ago ebintu ebyamangu ago bigwawo mangu kubanga olwedde katolo lwama yalwala ne bamulongosa omutima bambi kitalo nnyo naye ebitalo byawukana ssaawa zino osobola okumanya oba owakanamu osobola okulwala sirimu nomanya nti bamukwata obulungi manya bbanga bwerizi naye kati kata abadde wa mutima naye nga kitalo nnyo olw'ensonga ekiralo kyo tekiggwawo naye fenga abaganda abatuufu ono mulongo tugamba nti bweza kale ebintu ebityo abakungubazi Honorable Nsereko yatuseeyo dda wali enkozi gye bagenda okubeera nga bamuziika n'abantu abalala wabula kyenjagadde abantu balaze okwagala omugenzi era yonna gyali wabanga alaba bambi simanyi naye abantu yagaana okubikula bode yagaana kati abadde negundi egenze ekenderamuuko naziise serefi olaba bajja nagenda kusanduku nagaa naye nange saagala nagamba naye kwekifaananyi nekwene kesi olaba n'omulama nagaa naziise kiki kyoba ogezaako okuprovinga naye nga Honorable Nsereko nange mwebazamu akensusu kubeerawo from day 1 up to now akyaliwo nnyo famire yankatulu bwama ekyatwetagira ddala wetumala okuziika tetugirekerera muwala we Brenda omukulu abeera e Canada yazze yanyize wamulabye Brenda yanyize yanyigidde bannaddiini abaganya okusabira ddadde we kuba nange ndabe nadde njogakuna bannaddiini banyonyodde ensonga ezo manyi waliwo 4 key factors kuba ino sisinziro okugamba nti ono asabirwe oba nedda kati kweza ennya nozankota yabadde akwalifayingako kweji kati esatu ziri eri zonna nga tazituukiriza so mukasengejjaako mukakuŋŋuutaako nebagamba nedda abalaka mwerekera nalabyeko ogundi pasita Bujingo yamusabidde ku luli pasita Bugembe yamusabidde tetumanyi oba enkya mama Fiina yagenda okukulemberamu emikolo gy'okuziika oba n'aba pasita Bujingo oba pasita Bugembe naye nga kiggwa nti olunaku lw'enkya tujja kuba tumuwerekera mu butongole ogendera ddala eri enkozi neneebaza n'abantu mwenna abakutte abasobodde okukwata mu nsawo ne babaako n'ababaka ba palamenti bayiyeewo omubiri bajeti yafulumanga $7.5 paka okuziika kwonna we kunaakoma abengundi bafunye ekyokulya buli wamu abenkozi mu kusooka bali bakomplaini nti banafuna byakulya nebyatuuse ng'emmotoka z'emigaati zibadde zisimba emmere olunaku lweggulo basuze mu ndongo n'abasayidiza eri twabadde eri nga nabo bali mu ndongo naye okuziika kwe bannange kwabadde wali ku national theatre ng'oyinza ogamba kivvulu anti yasaba nti nze munsanyukire temukungubaga wabula musanyuke oshegeera anko kata abadde byonna mama nabanja majegere yazze wamulabye sebo olaba DP ekibiina kya DP kyakutama mugoga million yes 10 gundi sinamulaba nobatimawo senkagale sinamulaba ajja kubaayo naye kati enki ekigenda okubeera Patrico Haruna badde abuuza mbu Wisdom kaita namulabayo Wisdom ali bweru wala badabuza Wisdom bayi wabula muri mu soda gotayiza Wisdom kayawo singa live zifuse live kona weza message nagaganti munsonge nalabikako ali bweru kale onako rencha twesangeyo mwena abagenda okubeera nga muwerekera omulongo waffe omusanyu saabiiso gonna gabadde gake naye nga twongera okugumya family n'abantu ab'enjawulo kakati banaffe aba Biva Organic Simon bagamba obulamu bugagga naye ng'obulabirira ng'obujjanjaba kituufu Dr. Richard Senjobe muganda wange munoonyeeko weetaaga akantu kano musajja mukulu muganda wange mu lifestyle bamuyita O'Neil
onirukano ngana bubo bucupa busatu oba buna onirugenda kukolako obucupa obu buna Dr. Richard Senjobe yakwata ebirungo byonna ebyaffe binansangwa n'abiteeka muno waya inamuke bayita fashiyola jingatika yakatkwata n'akateeka muno akasasigoyena musasupisisira ntana kamala byabiteeka muno weetaaga okubanga okafuna bakayita wake up genda Richard Senjobe osobola okubanga weeyagala osobola okumukubira muganda wange ku ssimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 ebiringo ebyo byonna mwe biri obwo kati ubulamu tukobewo akasasigo yena eno ye program kasalabe cha ngekutusibwako abo basanwa tours and travel bebesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road Kempton Park eno ye program kasalabe cha ngekutusibwako abo basanwa tours and travel bebesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road Kempton Park ngeri yenjawulo akadde ke mutuwa banange nkatwalanga kamuwendo podium mwagifula eyenjawulo abali Facebook ndijo agenda kujja maasawo aberenga ababuzaako mu ngeri emu obendala ate mu abatulabira South Africa abatulabira Canada abatulabira London Jose Joblinks mwali muno yaze gulo nambuzaako sebo yaze nambuza Jose mwali mwali yaze nambuzaako Jose kubuzaako Allien Skin kwera ku bate yawano kuba kigwereri bate gwereri enteekateeka zaawedde naye nga abantu bategeeze nti Sanua Tours and Travel bateekamu amagya abo batugamba bakola buli kimu kyonna kyonna ekyekuusa ku travel documents e South Africa bakola mu kusindika ebintu mu East and Southern Africa South Africa wawa oyagala kusindikira muntu okalaba okuva e Uganda okugenda South Africa oyina by'oyagala okusindika nti njagala kusindika kayayana njagala kusindika matooke South Africa Sanua oyina by'oyagala South Africa mpaka Kampala Sanua bakubire ku 0700 3535 kinana 0700 3535 kinana oyina go back home Sanua Tours and Travel okay kale kakati omukulu okay kanzogene hajat sana nsalako saidizeyo so noko sasa ndwa kitufu noko seyo kitufu Captain Park wali eri obasanga kigwera sebo niro agambye nti amakaga gafa Oliro bumbo akaka musubiza nnyo nosubiza amakaye gafa ensonga sayimo agambye chiwedde ngenda mukolako
ngenda mukolako ngenda kuleetera ne box ya gift hibiscus kibanga akokunywa kaffe naye dokita mugambe nti waabatuwa amanye nti waliwo ababeera ku kamera babwetaaga benja wali ebintu aba aswamye biswame so tiimu yagezeemu ekyo kiraga nti hibiscus kakunywa kalungi nnyo kale Abtex avuddeyo naddiza Eddie Kenzo omuliro n'agamba Kenzo akwate Quran agikwatemu bw'ati alayire bwe mbanga namukubirako essimu ne mugamba nti tuleke jjukira lwe ebigambo bidde bitambula nga bagamba nti Kenzo yavayo n'agamba nti bano bali mu kabadi mbu Abtex n'amukuya n'amugamba lwaki totuleka otto omugaati gwaffe tuleke ekivvulu kiggwe kati Abtex ebyo byonna byajjeewo n'agamba tekisoboka olumu ngenda netunulya ensonga ezo neŋŋamba nti oba Kenzo akyetaagamu omuntu yetagamu serious PR okitegeera waliwo kalina okwogerera Kenzo nga si alina okwogera kubanga ensenene respect gyewa Kenzo era Kenzo yatuuse ne bamuwa n'ekyokuba nti ye president wa federation y'abayimbi bano tebalina kye baluzi basobola okukola kyonna kati Kenzo aluzinga kinene genda mu bato neno alina bayigino walinga yarendovedde essaawa zino nti tugenda tuva ku Allien Skin Palaso tuze ku Kenzo Abtex oba kitegeera kati ate Abtex ye ajja kasuka kyonna kyakasuse kubanga ye talina kyafiirwa talina kyafiirwa kubanga Kenzo wavayo n'agamba ndi ate nakubira Abtex essimu ne mugamba nti ne Abtex lwaki mutabula ekintu ate Kenzo n'agenda n'ayimba ewooli natayimba woono abanga agamba nti twabaddewo ne bbata eyama twabaddewo agamba ate nekino kino kyenyininyini no momenta mujolaba Abtex akipinga ye yalanga show ziddako wekiri byonna bigenda mu maaso ye Abtex bimukolera kubanga n'ekivvulu kino okuba successful byasoose teekawo mbeera eyo ey'okulaga nti nno bannaye sayidi eri enyigiriza sayidi eno kakati Kenzo buli kyayogera kyongera kukolera in favor of Abtex ensonga ekulu yandibaddeyo essaawa zino yandibadde nti ekivvulu kyawedde Allien Skin yajjuza abantu mukulu Abtex mweteefuteefu ogamba nti munnaye wetwali negotiatinga ssente nakugamba kale obukadde weebuti ne tuwaayodde ngenda kwongerayo weeziti nakyakyogeddeko kati ensonga enkulu yandibadde mmeka Abtex zagenda okwongera Allien Skin agambye singa kyamusaze Allien Skin yandibadde amuddizaayo naye anti kakati kino kyakutteyo anti kati bagendere singa yavuddewo kuba kyakutteyo ngo bagendere ku agreement gye bali era balina agendera ku agreement because Abtex respect gye yeetaaga n'okukola ki okulisikinga ennaku nnya Jude miliyoni nga 67 bamusajja ne oba wazijja wamanerenda kyoba wamuwadde buladi wange bamusajja Abtex gwe mmanyi waliwo kye bayita obuntu otuuka n'ova obuntu bulamu tebabubanja kati Abtex tebabuyina otuuka n'ova ku ndagaano abadongo tebabuyina n'ogamba naye success eno gye ntuuseeko yoono kati mu buntu obwo n'ogamba nedda Allien Skin kankwongereyo kale ne buba bukadde 10 kankwongereyo 10 buno Abtex gye tumanyi Allien Skin kyalina okukola kakati kuseera show ziddako ne obuntu bulamu bwabwe Abtex endonge bakolobodde nnyo kati Katonda wamuyamba n'amuddiza bwetu ng'omugamba obuntu bulamu oba weetaaga na kibooko gwa mugamba obuntu bulamu kale sooka otuwe ku Abtex mwenna abazze mwenna abadde ku Allien Skin mwebale kujja mwebale kuwagira ate mwebale kubeera na ddembe mwebale okukolesa empisa omuntu agenda kwebuuza Freedom City wafunye abantu bameka kakati ssebo ne baba bakuwaana tosobola kumanya abantu babadde ku Freedom City naye abakugu basobola okujja ne bagamba nti okusinziira ku omupiira gwa Champions League abantu abalabye omupiira ogwo basusse mu millions 10 niti wafunye meka kyenjagala omanye konsati ya Allien Skin yagenze mu byafaayo era kiyinza okutwala akabanga okuddamu okulaba abantu bewalabye mu Allien Skin batwadde bangi nnyo tetusobola kubabala naye golo yaffe teyabadde yakukola ssente ng'abantu bebalowooza twayagadde kulaga nze ssente nzaagala n'ekijja mulundi gwakubiri nategekedde konsati omwana oyo ennyuma gye bamunyuma musaagala muntu anyuma abantu ba wansi omuyimbi wamuwa ssente ebyange n'omuyimbi golo yaffe teri ya ssente golo yaffe yali kujja kintu we kiri tukiwanike kibeere waggulu naye gwe kyoba omanya endagaano yaffe
etambula bulungi era yatuukiridde era tukyagenda mu maaso. Kale wayodde sente nyingi omuyimbi wamwongedde ku sente oba ziwamuwaze wakomyeko. Kati ekivvulu kiba kunsala. Ekivvulu kiba kunsala yali nyongedde. Ekigambo ekituufu eno konsati saagula konsati. Konsati yali ye nga nze ngitegeka. Betumala netuteekateeka. Netumala netutemaatema n'atwala ekikyenange nentwala ekyange. Tewabaddewo okugula. Kuba omwana oyo mugumu. Mwana oyo mugumu yajja alina kyayagala. Era togendanga n'obusente ng'olowooza ogenda mutengula n'obusente. Nga wamutengudde ne miliyoni 25. Olwo lugambo lwa Kenzo. Kaakati ezo miliyoni za 25 muyimbi ki we Uganda azifuna. Ne bwe ziba nga ziri 25 nga bw'ogamba. Ani gwe baziwa mu Uganda? Ezo sente twaziwanga ba bebe, ba bato, ba kamiliyoni. Abtex ne Balamu mwazanyide ku bana Uganda ku mitwe gyabwe. Mwe mwabadde mu kabadi nga muli mukola sente zammwe nga bana Uganda bamanyi bya ddala. Kabira ka kyama akabadi tebakoogera. Kubanga bw'okola akabadi kiba kitegeeza kubanga show za Paraso zikyatambula. Ate akabadi okwogera kati kubanga bw'okwogera kiba kitegeeza nti bina bifudde ne Paraso gyagenda biba bifudde. Kati be kabanga kabadde kabadi. Kubanga tulina obusobozi obusobola okuteeka ekivvulu buli Paraso waali. Okimanyi bulungi kasita audio munajuliyange eyogera mu ddoboozi lyange nga tukola plan ya kabadi nyamu wa millions 5. Era ebintu bibwe obulimba abantu babikubyemo ekituli byonna muyimbi w'amaanyi tomulumba nnyo. Ate amaanyi genze zisiri awesula we nze Kenya nsobola n'okumala omwaka nga simpangisizza onfuna bulungi nero namupangisa nafuna bizibu kwegamba njayola sente ng'ompangisizza ebizibu binafuna ku Freedom City nasooka mutegeka ate nafuna ebizibu. Abayimbi be Uganda bangi nnyo ate promoter akontributinga 70% ku kintu kyakutteko era ndoza mwakirabye. Kakati nze abayimbi abanene abo balaba abasinga abamu balina mannya naye tebakyaleeta numbers. Abaana abato kati be baliko abakulembeddemu Allien Skin. Kulikayo ku Freedom City muganda wange wabakubye abantu abasinga bagamba tebamanyi namba ntufu yayingidde gulooza abantu abayingidde babadde nga bameka. Abaddewo nga mubalirizi bwe nali nayinza kuyimba naye tubadde tulidoza ku birala bya kufiirwa siba kiri yesebo tusigaye ku byokufiirwa beri bisinga eri teruwatu mukungu waga siba kiri yesebo omukulu kati oluvannyuma kusooka tuddeko eno obadde omanyiko ki abengi obadde nze mulaba naye mumanyiko tumanyi musanzeeko yesebo yesebo obadde tomusisinkanangako yagenze okufa nga akwewerera. Amuganda nera tugenda kuddako ku industry katono. Omukulu Eddie Kenzo yavuddeyo n'agamba nti gwe Balamu ne Abtex mwali mu kabadi okola sheyo kyali kitya? Sijambibwa nnyo obudde kubanga simanyi. Yesebo kujjako Eddie Kenzo bayagala ne kumuyingiza ngayana. Yesebo yesebo kozitala Eddie Kenzo festival. Yesebo sinankwata festival. Yesu bananyingira nnyo. Yesebo oyagala muteekako yesebo Allien Skin temukyatya abakulu bamwe mu ndongo nga Eddie Kenzo omukulu wo mu ndongo kyogamba wawanika ekolongo oteeka enamboole yesebo ne olowooza lwaki ayogera ebigambo ebyo kaliro jatidde ki abawo ensonga tebagenda kujjayo amaaso bagatusimbe naye nga tubalaba okitegera tukoze nakola nga tebafaayo era bajja nakukola ebibiina ojja biwulira nga bize kulwanyisa jasiti omuntu atya abo tubasobola yesebo abasinga bagamba nti abayimbi abanene batandise okutya si batandise batyatira jasiti kali batandise kukyoleka ng'olesimu kamera yesebo nga twabatiisa omukwana abantu bano gwe bakulaga obasasula bakikola kyeyagalire ekimu ku bibiri ambuliza bubuuza abafaani be babuuza erinnya Allien Skin yamulema bamwitani ati yamwite Allien Skin owakanaji Abtex amwita Allien Skin yo Simon Abtex ayogeza maanyi olowooza ayinza kubanga yafisa sente nga mmeka
ekitini ennyo wabanga teyalimu bantu bamanerenda baani kuba Abtex wobala show Freedom City ya milioni 25 Allien Skin yamuwa milioni 15 ezo zemmeka ezo nyingi by the way yamuyamba because risk gyotekamu ennaku nnya oli okukwata nakuwezo sente then yakuba bana ne council ne security gibalire milioni nga 10 endala n'okulanga wonna wona expenditure show yali milioni nga 10 nga 5 yalina ogumu akakaaga ku Freedom City then yebweru nga ayinawo between 10 nga 25 ku 14 tubaleze milioni nga 2 milioni 2 ojjaka 5 as expenditure ekikumu wojjamu alima n'amakula yasolooza bajjo yasoloozamuko Abtex amanyi gayogeza mu nnaku nnya nojjako neza URHT Abtex amanyi gayogeza wainawo milioni ngaaga kilini mande mu nnaku ezi gegamanyi gayogeza n'empya asobola okukuba kyemumanyiko leero waafuna enkyabiyiza okugaana naye tapowa omanyi ebbanga lyamaze mu ndonge singa yali wakudda mu kyalo singa yaddayo dda naye leero ajja ne kigaana enkya najje n'ateeba naye olaba tali mu wooteri essaawa zino nizo okukwata ezabadde nyingi kati zeyafunye temumanyiko wakikubira ddala ayinza okumala ogula emmotoka endala nga 2 oba nga yekwese aguze emmotoka enkoko aba ayagala yerukaya bagitumya ng'ali Kampala kakati kyeyakoze ate ekirala sente yazizizaamu embale n'ejjinja kale tugende ku boys to men Abtex wagamba nti ekivvulu simanyi ekyakoze bwekiti bwekiti ave ku musajja kuba malembe ekkololo kye baatukoze emitwalo 23 nga tulinga abasasudde omutwalo gwa Allien Skin naye bakikoze njagala okwebaza abantu bonna abatulaba ezenjawulo kyemukola kyakabi nnyo nda amaanyi geeyongedde omukwano gweyongedde Violet Nalubega agambye live from Saudi Arabia Kadama anyirira yekka Kadama anyirira haje tumwe muri mu Bukedde oba anyirira Kadama anyirira Catboy agambye Abtex should be careful ate lwaki Abtex akola sente ze Prince Dani agambye South Africa RIP Katolo Bwama bamusaasiddeko nnyo ndabako wano waliwo Shumam naye kwali atwagala nnyo Prince Dani ndabako wano Jacqueline Natukunda naye kwali atwagala nnyo ndabako Amina Dan kwali Musa na Musa agambye nti oyayogera biki wabadde kwani babadde bangi abogeddaawo Violet n'abuuzeera Juliana ne Rema tetunabalabako no olwaleero Juliana trendinze naye yaliyo eri mugundi emutundwe Rema gwe mubanje yekka naye agenda kulabika essaawa naye yonna Crash Witness agambye muganda wange Allien Skin ono zaade ku Allien Skin kendeza ku buzindaalo ndabyeko wano omulala Mbale Queen yani Queen w'Embale oyagala kujjawo Sindi ali ku Edikenzo agambye nti egwa alindiridde ayika muwagizi w'Edikenzo festival era gyayogeddeko yitogana kufatumuyina Edikenzo Christmas party wanda walu yali December tenywa naye kwali atwagala nnyo Kimbo wa Esau agambye muzeeyi tava ku kikulayini by the way wabadde okumusabira leero okusabira muzeeyi nga bagamba get well soon era kukyagenda mu maaso mu bifo ebyenjawulo omanyi Kenya Tanzania amawulire gatambula ennyo nga bamubika gali mu ICU nga gali amawulire gatambula nnyo sayidi zeeyo nga gali so negative so ne baagala okulaga ekifaananyi kirungi era twalabyeko Joe PPS Honorable Mona yatangiza n'agamba nti muzeeyi ali mu mbeera nnungi kumachankedde kulaba tweet ya first ya gondi y'omu ku ba first daughter ngagamba you know you as a strong person so abazzukulu temana kutya kwonna kwonesa ina yona muzeeyi ali mu embeera gy'alimu ali stable yinza okugamba Pato Ismail Kanyas agambye ali live from Masaka ndabako wano Ronald Walusimbi keep up good work aganye podium Nalubega Fatuma agambye how are you doing today we are fine Nalubega ndabako wano Mtesa Sir Richard agambye ali live from Qatar ensi yonna eri ku podium ensi yonna twagala kirungi nnyo besobodde kusoma just olw'obudde naye nga mwenna tubaagala nnyo era kyemukola kyakabi nnyo. Gundi yangambe tosoma messages ze. Ani yenna? Honorable Gundi
Mr. Update. Honorable Sagirinya, tukwagala nnyo. Yangambye bwati ennaku zino alya party after party. Akola eki. Bamuguresa. Buli omu bamuyita party after party. Okujja kwaliwo ne message gye sisomye ogende. Ono abuuza agambye is Honorable Robin Nabanja still acting president of the Republic of Uganda? Honorable yagenda okwawo ne mu budget. Honorable Nabanja president wa Uganda waali. Just abadde bamukwasa mu just bagira batya isolation abadde mu kweyawula nenga number 2 abera vice president lero ni nemboza tena agenda byayizo ku representing amuze ku budget and vice president abadde bweru wa gwanga ne wakomawo obviously taking a precedence but still president nga president we gwanga yasalo nagamba gundi nchikirira wano so wanabatu gambye nti honorable achali president acting tujagenda noyo nesawa zino yali acting ku mukolo guli ekitegeeza president Yoweri Kaguta Museveni yazze mu lumbe lwa Katolu bwamu yamusindisa amukiikirire kati ona batabuuza ngo bachali still president acting tujja president wali kale tugende ku boys to men Simon yagambye basasudde emitwalo 2 na 3 naye nga banakubayo yoni ngatulabira eri abola bawo ba milioni 10 ababali okumpi abola ba milioni 10 Simon ekibuzo ne kijja kyekiremesa abaana baffe okubeera neyo kilasi bawe nyini abayimbi benyini balina obuzibu abimbe nyini bana abantu bano oluyimba lwa King Michael ngandi wange Judy mu Uganda twetagamu omuyimbi ng'abeera mitiyana nga tetumulaba naye ng'asindika endongo kati omanya biri mu kusuula mukwano gwange Shiba Samali Kalungi kati wa bulijja ali kumpi n'abantu mu lumbe wa Katolu bwama eno gyali eno yali ne Bamuli Katumba yakola bwati kati Shiba tandikuse okulaba emizeje twetaaga omuyimbi olaba Maddox nga toyina wansi waggulu wa milioni 5 toyina gy'omutwala naye abula neyekweka nti Amadox wa Koto Super wawano yekweka kati kyetwetaaga twawula ebintu bibiri tuyina omuyimbi tuyina ne brandi omuyimbi azimba brandi yekola sente nti brandi tekyeragisa kuba nti nno ndabye ku Judy ngende muwagire wabula Judy wamala okukola erinnya brandi eyo esigala etambula ereta sente buli kiseera kati abayimbi baffe abagazza kukola ekintu ekyo kyovola nti ne bakyakola sente Eddie Kenzo yomu kwagezezzaako okola nti akola brandi Eddie Kenzo nti era essaawa zino kwa basinga okuseera emyaka egisukka mu 5 era yakola milioni 10 tayimba we yakola festival walaba ikyaliyo Juliana Kanyomozi tojja mulabanga ayimba buli wamu tojja kulawulya luyimba yovola tumubanja mu lumbe ne olwa brand Juliana Kanyomozi enyonte eyo oba abantu abana kiri nti Juliana bamayiti bajjukira Juliana oli Juliana wakabi yagala nkubuze Juliana wakabi ewamwe mu kyalo Judy omugaga akoze embaga aleserema basobola okumuleeta enkyanga ekyalo kyamulabidde ku milioni 5 milioni 4 ne bamutimba ku kivvulu ne mumusasulira nga mwamulabe ku weekend ku mbaga ya Saimu boys to men twetagisa oba like copyright oba abantu bajja akasenta akalala kakomweza katagenda kubateeka ku bugumu nti nakufuna za performances entinitini ng'asobola okumala emyezi nge 3 nga tayimbye naye ng'alina akasente keyo kajja wavaayo okusaba private jet okusaba ki nga basobola okubimuwa Kamili ebweru agenda ne bamuyisa bwe batyo omulabe Juba awa order nti njagala nflying n'abantu 8 nateekako baliri pazo ba mutima naye nga bo bano mubalaba kyebeekoze awo abadde ku meza ya milioni 10 nabo nabadde nabo mu mitwalo 3 nabadde nabo mu mitwalo 3 Rema namakula ebyaddala nabadde nabo mu mitwalo 3 navio mubayimbi navio yabadde eri oyo nabadde naye negundi ne Vixon nani mitwalo ekivulu kino kuba batuuse ababiri n'abasatu ne batumixinga nga tewali njawulo nze kyanzijukizaako ekimu kirumu nti abantu ade batubuze ku maaso betudde okulaba abali ba ssente bali eri betudde okulaba babadde mu kivulu balabiseeko kyendabye ndowooza abantu bakyayagala okulya obulamu abantu bakyalina ssente ez'okulyako wabula oteeseteesa otya okubaleeta so ono yateeseteesa ekintu ekya kirasi yaleese ono atandika okulya obulamu n'oli yabuli edda bonna yabagasse babaddeyo ba planned childrens babaddeeyo Judy abaana babaddeeyo kakati Judy abantu kyovola abajja mu bintu bya kirasi katola negundi brackets mitwalo 10
n'owoli eri fala azisobola ne kamya asobola 10 kati abantu bagenda bazifisa era kamya teyavuma kujja mu New Vision abadde nze yamukozeeko kubanga nze abadde omugaggayo wali n'alabye ku mugagga amaze naku 3 ku bitatuule amaze naku 3 ajja ku Boys to Men gola bola bitatuule kale doni wanyama CEO ngali adanza yabadde ku mukama fe yabadde ku table yabadde eri mu 10 babadde bakati milioni 10 ese bitwalo 10 milioni kuonoona wano producer agamba tuveyo tandisa okwonoona mweraba Jude abantu bayononyese tebo 2.5 bade mutujjeyo Simon nga tannayonoona Come on,